bank accounts. The accused person had 3 bank accounts, $2 accounts, and 1 shillings account, Uganda shillings account. And I have analyzed the bank account statements, and I find that he was transacting normally on these accounts. Era Oweekitiibwa Omulamuzi arabye enneeyisa y'omuwawaabirwa nga bino tebinabeerawo n'asanga nga yali alina akawunti mu bank, yalina akawunti 3 mu banka nga akawunti 2 zaali za $, ne akawunti emu ng'ateekako shillings za Uganda, n'alaba nti yali akwasaganya banka zino ng'omuntu owa bulijjo. Is able to transact from wallet to account, from account to wallet, is buying, is paying, withdrawing money for paying rent. He actually also withdrew money for hiring farmland. And during the search, there was an agreement for a lease, a hire of land in Noya for farming. This accused person, who wants this court to believe that he was mentally ill, is making investment decisions. Nti ku banka ezo yali asobola kujja sente ku akawunti n'ateeka ku simu, n'ajja ku simu n'ateeka ku akawunti, n'ajjayo sente, era yajjayo sente ez'okupangisa ennyumba, ez'okupangisa ettaka lye yali agenda kulimirako ennoya, era nti bwe yazze ennyumba ye baasangayo endagaano y'okupangisa ettaka mu nnoya, era nga y'omuntu omu agamba nti kkooti ekkirize nti yali tategeera bulungi so ng'ate yali asiga nsimbi. The prosecution also provided evidence of Google searches that the accused person conducted on his phone. And I have found them relevant to this case. Era baleeta obujulizi obulaga nti yakebera ku Google ng'akozesa essimu ye ate kkooti esanze nga bikwatagana n'omusango guno. PW18 led evidence to the fact that the accused devices, the laptops and phones, indicated that the accused had made searches about schools near me. Omujulizi ono ow'okumunana yagamba nti bwe baakebera amasimu ge n'ezi laptop byalaga nti yali anoonyerezaako ku masomero agaali kumpi naye. And among the schools that he searched among the places that he searched is Church Close Gaba. Ate mu bifo bye yanoonyerezaako mwalimu Church Close e Gaba. And the center where this unfortunate event happened is on Church Close Gaba. Ate somero bino we byatuuka liri mu Church Close e Gaba. Other items searched were rental hours of operation Trip Car Rental Uganda, and we have evidence of him hiring a car from Trip Car Rental on self-drive the day prior to this unfortunate incident. Era yanoonyereza ku Trip Car Rental nga bano be yafunako emmotoka n'agipangisa ng'agenda kugyevugira era gye yakozesa. He's also searching how many kilometers does 14 liters get on a RAV4. He's searching about Bunga police station. He's searching about ISIS beheading. And he was also searching about firearm license in Uganda. Era yanoonyereza ng'abuuza lita 14 mu RAV4 zimutwala kutuuka wa, n'anoonyereza ku poliisi y'ebbunga, n'anoonyereza ku ISIS beheading oba ekitongole kitemako emitwe gy'abantu, n'anoonyereza omuntu afuna atya license y'emmundu mu Uganda. Okay, and I have also noted that the accused person denied having conducted these searches in preparation for this crime, but I reject his claim because whereas the way he hacked or he slaughtered these children is how I take judicial notice that ISIS is Islamic State
of Iraq and Syria. It is a widely recognized by international governments and organizations as a major terrorist organization and is known for committing atrocities, including genocide, public beheadings, and conducting targeted violent attacks. I have no doubt in my mind that the search for ISIS beheadings prepared the accused person to launch this fatal attack on the defenseless children. As already observed and clearly stated by PW6, the attack that led to the death of the 4 infants took less than 7 minutes. It is only a person with specialized training in beheading and the heart and mind of a terrorist that will do what the accused person did. It is my further finding that this very specialized training and meticulous planning and premeditation strongly negates any claims of insanity. Nti omuwawaabirwa yagaana nti bino okubinoonyerezaako yali tateekateekera okuzza emisango gino, naye kkooti n'eraba nti yanoonyereza ku ICC ate nga kino kyekitongole ekisinga ekyabayeekera nga bakola ebintu bingi, batta abantu, basanjaga mu lujjudde. N'agamba nti bino biyinza okuba nga bye byamuleetera okulumba abaana bano abato n'abatta. Ate omujulizi ow'omukaaga yagamba nti bino ebintu byonna byaliwo mu ddakiika nga 7, ekitegeeza omuntu eyakola ekintu kino yali mutendeke bulungi okukola ekintu kino, ate mu kupulaninga kino kiraga nti omutwe gwe gwali gukola bulungi. I have labored to analyze all the above evidence to rule out any claims by the accused person or any other person that may believe his claim of insanity as his defense to run away from accounting for this heinous crime. Oweekitiibwa omulamuzi agezezaako nnyo okulaba nti alaba obujulizi ate ne kiraga nti omuwawaabirwa yali talina bulwadde bw'obwongo, ekitegeeza nti yaleeta ekyogamba nti yali obulwadde bw'obwongo ng'ayagala. Help and interpret that well. I have labored to analyze all the above evidence to rule out any claims by the accused person or any other person that may believe his claim of insanity as his defense to run away from accounting for this heinous crime. Nti oweekitiibwa afubye nnyo okulaba nti alaba obujulizi obwaleetebwa okulaba nti omuwawaabirwa yali talina bulwadde bw'obwongo, ate teri muntu asobola kugamba nti yali alina obulwadde bw'obwongo oba omuntu yonna okulowooza nti yali alina obulwadde bw'obwongo ng'agezako okudduka obuvunaanyizibwa bw'ekintu kino ekyatuukawo. Having done that, I conclusively find that the accused person was very sane on 2nd April 2026 when he gruesomely slaughtered 4 innocent souls. Nti oweekitiibwa omulamuzi agamba nti nga 2 Ogwokuna 2026 omuwawaabirwa yali ategeera bulungi okutta abaana bano bato be yatta. Therefore, neither the defense of insanity nor diminished responsibility is available to him. N'olwekyo ekyokugamba nti omutwe gwe gwali tegukola bulungi oba yali alina obulwadde bw'obwongo tebimuyamba. On the contrary, I find and in agreement with the joint opinion of the 3 assessors that the prosecution has proved that the accused person unlawfully caused the death of the 3 infants with malice aforethought. N'olwekyo akanyiza ne ba assessor nga bwe bamuwabula nga bagamba nti aboludde olwabi baleeta obujulizi obumala okulaga nti omuwawaabirwa nga alina ekigendererwa ate nga mu bumenyi bw'amateeka yatta bano abaana 4. Consequently, this court finds that the prosecution has proved all the ingredients of the offense of murder in the 4 counts against the accused person, Christopher Okello Onyum.
Kkooti n'ekakasa nti oludda oluwaabi luleese obujulizi obumala okulaga nti emisango ena gyonna gye bavunaana Okello Christopher Onyum. The accused person is accordingly found guilty of the murder of Eteku Gideon in count 1. N'olwekyo kkooti esanze ng'omusango ogw'okutta Eteku Gideon gumusinga. Keisha Agenoroth in count 2. Omusango gw'okutta Keisha Agenroth nagwo gumusinga. Seryange Ignatius in count 3. Ogw'okutta Seryange Ignatius nagwo gumusinga. And Odeke Ryan in count 4. N'ogw'okutta Odeke Ryan nagwo gumusinga. In agreement with the joint opinion of the assessors, akkiriza n'empabula y'aba assessor. I hereby convict Christopher Okello Onyum of the offense of murder. Asingisiza Christopher Okello Onyum omusango gw'obutemu. Contrary to sections 171 and 172 of the Penal Code Act, Cap 128 in count 1 for the murder of Eteku Gideon. Era amusingisiza omusango gw'obutemu nga kiri mu kitabo kya bibonerezo Kawayiro 171 ne 172 olw'okutta Eteku Gideon. Count 2 for the murder of Keisha Agenoroth Otim. Ne Keisha Agenroth Otim. In count 2. Omusango gw'okubiri. Count 3 for the murder of Seryange Ignatius. N'omusango gw'okusatu ogw'okutta Seryange Ignatius. And count 4 for the murder of Odeke Ryan as indicted. N'omusango gw'okuna ogw'okutta Odeke Ryan nga bwe bamuteekako emisango egyo. Could we take a break? A healthy break. Let's come back at 3 for the sentencing hearing. 3 o'clock sentencing hearing. Tukomawo ku ssaawa 9 okuwa ekibonerezo.